Tugende ku bavubi abavubira ku nnyanja Muttanzige nga bano bali mu kutya olw'Abakongo okukwata ebintu byabwe. Ebinyagiddwa kuliko injini z'amaato, ebitimba, ensimbi wamu n'ebintu ebirala. Abavubi b'oku nnyanja Muttanzige giyite Lake Albert basobeddwa ekane mu kibira olw'Abakongo ababalumba nga bambalidde emigemerawala ne babanyagako ingini, ebitimba, ensimbi n'ebintu ebirala. Mu bulumbaganyo obwakoleddwa ku bavubi bano bagamba nti ne bannaabo abamu balufiiriddemu. Babbisa mundu, batta abantu, banja tunyaga ebintu, omuntu n'ava e Congo n'ajja wano mu mazzi ga wano n'anyaga abavubi baffe n'atwala n'akomawo enkeera wano lwakabba amaato agasukka mu 20 nga gagenda wamu n'eyingini ne batta n'abantu. Abavubi kati bagamba beekyaye era baagala gavumenti ya Uganda ebabuulire oba nayo eri mu lukwe lw'okubanyaga ebintu byabwe bwe kiba nga amagye ga kuno galemereddwa omulimu gwago ogw'okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. N'abayize kutwala ebintu babakwasa gavumenti baitu kahunira muno gavumenti garuka kuteisa omuntu ogwo n'emundu ye agaruka agende nka mu Congo. Ati twakisanga itu nk'abantu tugamba ngu Uganda, gavumenti ya Uganda nekoragana na gavumenti ya Congo nukuba ihemu itu mu nyanja tulugemu onyanja eri ya Congo. Obanana bakimanyisa ngo onyanja eri ya Congo bajiba tugambire neti tumanye ngo tusasulege Congo ntukora omulimo. Sanga ku mazi ku kifuba eno wansi nnyo ng'okyali ne mu Uganda tunaba kutukana ekifuba 10 gye batusanga bogenda kulopa tebakufaako. Netusoloza ano sente we5 wemitwalo 2 we3 sente twazisoloza zali nga milioni 2.5 nti zigenda muki tubagulira amafuta. Abamu ne beemulugunya be batukanga ne bagamba yi gavumenti olwo beetuyambye omuntu wa wansi ate agulire gavumenti amafuta omusolo nga naano omukene oyo bamuggyako ki omusolo byemuyuweeri wano. Abavubi ku mwalo gwa Kijangi mu ggombolola y'e Buseruka mu disitulikiti y'e Hoima bategeeza nti okuviira ddala mu mwaka gwa 2016 bazze babonaabona n'Abakongo bano abalina emmundu ze bakozesa okubanyaga ebintu byabwe ng'ebintu bye babanyagako babitwala e Bunia mu buvanjuba bwa Democratic Republic eya Congo wabula nga okubijjayo omuntu asasola obukadde bwa ssente za Uganda obutaka wansi wa 2.7 manja bintu byalemerayo nga sina sso okugenda Congo koma keki yaŋŋamba tofaayo gavumenti egenda kubijjayo n'okuva kooti bivangayo kati difference ndi gyegenda kutwala ku ssomero omwaka ogujja ku ssomero nti njagala omwana wange asome difference eno. Martin Musoke nga ssente bw'ekibiina ekigatta abavubi ku mwalo gw'Ekijangi ekimanyiddwa nga Abagambakamu Fishermen Association agamba nti ab'ebyokwerinda balemereddwa okubayamba okumalawo bambega b'Abakongo ababeera ku mwalo guno. Abamu baga nti balina buyinza busobola kugenda kukwata abantu baleete ninga baava eno ne bagenda eri naye kati ati musigalamu abamu empulunguse ezisigala zibaweereza amawulire eri nibaga kino kirime tukola byona tukusana tukolera Abakongo batwale sente zaitu itu tusiga tule banako abaana balemere genda kusoma abaana bali mu kubonabona habwokuba gavumenti ya Uganda tetufuireho. Wabula Epasi Wakabiru Jumba omukiise w'e Lwebugaya mu disitulikiti y'e Hoima ategeezezza nti ensonga z'abavubi bano yazitwala dda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ne mu kabondo ka NRM. The boundary between Uganda and Congo in Lake Albert is not clear. It is just here saying, I stop here, I stop there. This is causing all this problem. So as long as we solve that problem, boundary, come on, clear boundaries. Uganda bakamanya Uganda ekangira hano. Kyokka y'omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Muttanzige Assistant Superintendent of Police Julius Hakiza Alan alumirizza abavubi nti bo bennyini beeryamu enkwe kubanga ebyennyanja byaggwamu dda mu nnyanja y'e Muttanzige. Kyokka bingi kugira ne bamanya ebyo byabo byo barukora bingi abokuba ko barukora nanga kusobola kwabo babikirizinga n'Abakongo kuba esente bakabura kuziba abo bwana ungambira ati byogamba ngo injini zo batwire hati zigarukire. Ennyanja Muttanzige esaasaanira disitulikiti okuli Hoima, Kagadi, Kikuube nga kwotadde ne Buliisa era kuliko emyalo egy'enjawulo ng'abakulembeze okuva mu gavumenti ya Uganda ne Congo bagezezzaako okutereeza embeera eriyo nga batuuza enkiiko nnyingi wabula teri kavaamu.